kirabo kitwalira ennyoko bulungi wandi mujeewo tabakuba nnyoko maama wabula abafaanana nnyoko amaaso n'ebisiga watwala bya nnyoko kino ekirabo kitwalira ennyoko bulungi wa wulira maama wanunalesiri jojuziwa neno mundiikira bifofa wakola bwoti bifofa wakola bwoti ngane kubifunyi kale nnyoko omukyala wakizannyo era mugabi mbuuzako obukodo bwani abwa saidi amamama wabula wafaanana nnyoko agamaaso n'ebisimu otwala bya nnyoko kino ekirabo kitwalire nnyoko bulungi wandi mujeewo tabakuwa nnyoko wabula wafaanana nnyoko agamaaso n'ebisimu otwala bya nnyoko kitwalire nnyoko bulungi wandi wanga bwobanga wafaanana nnyoko ddala nga wafaanana nnyoko kampulira obugalo bwa nnyoko eyo muva ku kalulu ka nnyoko muli mutya muliwo abafaana bannyina nga bafaanana nnyoko ng'amannyo ga nnyoko amaaso nnyoko ebinnyo bya nnyoko n'akabina ka nnyoko nga n'ebino bya nnyoko n'ebyeno bya nnyoko mumpe ku namba z'abannyoko Maulana wangi eggulu bw'erityo bwe ligenda okuba ng'abantu basaabasajja bakuŋŋaanye ng'abayimbi basaabasajja kabaka bakuŋŋaanye ulyayo akawaayiro kamu mwenna abali wano mu ggulu tugenda kuba bwereere akitegedde obugala akitegekidde obugala balaba nti bakubye obugalo kabamalemu amaanyi buli yali agenze ne wekebeza sirimu ng'olina akawuka obugala wulira kino buli yali agenze ne wekebeza sirimu liza kinozireka mu ddwaliro ngu amasanyalaze gagenze weekubira engalo ezaamu okimanyi baba kugamba nti buli ayingira mu nkuuka bamukebera singa tunyawona abantu 10 tolaba nti bangi wuliriza bano wammanga tebandizze singa bagambye nti enkuuka tukebera abayingira wano abayingira Kasiko teyandizze wano ne abe mushiri teyandizze oyo sirimu yasigaliza ekitiibwa ate omanye ekitiisa omanye ekirwaza abantu kiki ensonga lwaki mulwala muti oggula obupiira wuliriza si bufu wulira omusajja omukulu nga abe mukiibi bakulaba batya ng'ogula akapiira abe mukiibi ekiro mpakapiira kaako abayaye batambula n'emmundu nze abe mukiibi nzija kugula obupiira jangu obugule abe saawa 8 za kiro akantu kamugambye abe wangi nga tolina kapiira maama jangu abe era ajja kuduuka ng'asika n'edduuka eri lya mukiga ajja yebwalabwala abuuza ono atunula eno wedduuka gyebala kale bisalonaayiteba mpayo obwo abe muki gyebale kigenda kitya cps beena ali atya ogambye yagala muki abe wulira abe lino edduuka lyammwe femmwe oyagala ki obutunda bwa mutwalo eyakita obupiira wabwagiweza osaba n'ebyotaki mpakirwa sitaali 9 kiro gya sitaali 9 abe bannange mpayo firiji sizitunda mpayo amajani ga 10 nakolaki ekyanya kiri waggulu zino kondomu wange obadde kikusabye basirikira bannekantu situkozesa kati amuyamba mu lugwala bo tebaswala akusanga olemeddwa pulo akusanga olemeddwa pulo obupiira najja ati beera olikule ne abe enaawe wenduka yebwala mpayo kondomu 7 ngenda wena okusabula sintwana ngenda okusabula
Saudi tukamota Mr. DJ Saudi kuno adoraba abayimbi bagendo ba muggulu buli muyimbi abadde ku stage eno owulira oyingira ggulu nga tugenda kubabwerenga tolina kayimba ka Mukama stage awo owedde mugeyena era abayimbi ba Uganda bayingire agenda kuba walinda mukambwe gabulyalimirira awo muyimbi ku muyimbi musimba layini mmwe bayimbi mmwe atali muyimbi va mulayini tuwulidde atali muyimbi va muki kati siva mulayini wali ba muyimbi tekitegezamu wali muyimbi va mulayini gasira leema kenza aliwa genda naye mugeyena nze Gabudyeri naawe siri Mawulana nyoko oli Mawulana nze Gabudyeri kuba tuwulidde Gabudyeri gita muyimbi ku muyimbi omuyimbi asooka jangu wano amanya gwani fresh jjajja kati muyimbi toyagala bagenda sezi mugeyena gasira omulala amanya gwani full figure si muyimbi bani bw'oyagala waliwo abayimbi nga ne Gabudyeri tabaagala omulala bw'omuganda sidda amanya gwani kazali mukusaasira genda eri gasira ani bw'oyagala omulala leka muleete Gabudyeri abivuddemu mwali leeta Mpwenkoni kutere Mawulana twala omuyimbi by'Uganda mugeyena ng'eseekulaba mpwenkoni sirika mpwenkoni kutere kulo gwe abantu abasalewo oba oli wa geyena oba oli waggulu ngendewa geyena oba ggulu ngende muggulu komaani nageza genda muggulu onjokesa omulala ono gwoba omuyita omukazi leka mbadde nyingidde 5 leeta omulala jangu amanya gwani Joseni Mbeki ate Gabudyeri nkwewulira yingira eggulu naye lyakasiisira omuyimbi omulala zonosebo amanya gwani Pastor Wilson Wilson ki Bugendo walina kwekayimba ka Mukama mbadde nyimbira Mukama yakwoca nfiridde ne mu studio wadigibbawa nga nyimbira Mukama yimba tuwulire Ai Katonda wange I need a miracle nkolerayo ekyewunyo nsalayo ekyamagero nsasira oba nkutawanya wano we bituuse nkwetaaga nkolerayo ekyewunyo nsalayo ekyamagero neyanza Gabudyeri genda amaaso bikyanyuma ninayeyo katoka ekirwadde kyakaluma abasawo bagamba mbwe ekirwadde kyababula mubasabize twatuuka naye labyagana nsabayo ekyamagendo otaase katuukange yingire eggulu tugembe Gabudyeri kyekyakujja ku nsi nga towasizza kangende mugeyena genda muggulu asakuli ne baleeta omulala kutuno totuwakanya gwe Gabudyeri omulala toyasama nnyo Gabudyeri amanya gwani byebekulu bawaziwe n'akola keeki silent majority nze yagamba abantu endagamuntu bazisuule mu ttoogo bebekulu olina akayimba ka Mukama bebekulu mbadde ku nsi nga nyimbira Mukama na bosiku yimba tuwulire yadde katono kakankanya yadde katono kakankanya Mukama aliwaawo okakankanya ani akankana Mukama otukankanya yebekulu akankanawa otukankanya bebekulu ya olengera eryalo bakakali kusaasira olengera eryalo wali kusaasira ndabanga egeyena genda osiriire byebekulu nkwata ebintu mu nsi sola genda mugeyena lutalo jangu yogera amanya g'amatuufu nebiri lutalo iti zote ani akuma iti zote abantu ani akuma